Ssaabasajja atwagala tuli balamu. Ssaabasajja ayagala tubeerewo tulabire abaana baffe. Tayagala mukyala yenna kufiira mu ssanya. Kyova olaba batandise Obuganda butandise okuzimba amalwaliro agaki ag'omutindo ne gatandika n'okutendeka abantu mu byenjigiriza ebyenjawulo. So n'olwekyo tusapootinga ennyo Obuganda, tubeerewo nnyo mu nteekateeka za Buganda kubanga zo zijjukira abantu. Olaba ne mu mbalirira ya Buganda eyakafuluma baateekateeka ne bajjukira ne bateeka essira ku bintu ebiruma nnyo abantu. N'olwekyo mbakubiriza mwena bannamukono tukyaliwo nnyo, tukyaliwo ndooza ng'ennaku nga 2 ogenda mu maaso, mujje muwe omusaayi, mufune obujjanjabi, mwekebeze, muyigeko ku bintu ebyenjawulo, mufune ku ddagala ery'ekinansi neryo weeriri, twongere okukuuma obulamu bwaffe naddala abakyala kubanga abakyala twerabira nnyo, abakyala twerabira nnyo ne tufa ku baana, ku baami, ku bazadde ffe ate ne twereka emabega. Ate ne kitukosa nnyo mu biseera eby'omu maaso awo. Kuliko ne screening ya kansa kookolo wali mujje bannange, ebintu ebiri bingi nnyo, ebyokuyiga biweje ebiri bingi nnyo, ebika by'emmere bye tulina okulya kubanga mulina okumanya kookolo naye atandise okweyongera mu Uganda muno. Naye nvumirira gavumenti eyako wakati eriwo eridde abantu ebaliddemu olukwe obutabategekera bintu bya bulamu. Ogenda mu ddwaliro lya gavumenti tojja kusangayo musawo, tojja kusangayo ddagala, tojja kusangayo n'ebitanda byokka facilities zeetaagisa nga temuli n'omusawo okukwatako obukwasi oba n'omuntu okukugirayo fayiro yo ng'ozze okwekebeza. Weetaaga kuwaayo buli bwanguzi. Bino byonna bye tulwanisa ffe nga gavumenti eyeeteekateeka okujjawo nakyemalira. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda omu Obwakabaka bwa Buganda bwonna okutwalisa ewamu entakera okuteerangawo enteekateeka eri abantu baffe naddala abateesobola. Wamu n'abeesobola bangi bali wano. Tumwebaza ssebo, weebale nnyo, weebalire ddala. Tojjanga okwo ebbanga lyonna okutubeererangawo. Ebyobulamu bya bulamu nga kiviira ddala mu bulamu. Obulamu omuntu wabeera mulamu n'Obwakabaka bugenda mu maaso. Omuntu wabeera mulamu n'emirimu asobola okugikola. So tubeebaza bannaye, mwebale nnyo, mwebale ddala na buli akoze kyasobola amalwaliro ag'enjawulo okujja mu kampu eno. Okwebaza okwenjawulo okutwala eri Kabaka wa Buganda okulengereranga ewala obutuufu kusomoza kwa maanyi buli bwotuuka mu malwaliro ag'enjawulo ng'oggyeko nti ne mu malwaliro ga gavumenti basaba ssente naye n'ebintu bingi tebiriiyo, ebyuma bingi tebiriiyo, abasawo tebabeerayo. Osanga eddwaliro ddene naye ng'abasawo baliwo 2 ate nabo bajja balirirwe. So twebaza Obwakabaka wa Buganda entakera nti batuteerawo kampu zino ddala nti kati olwaleero amakanda gali wano ekyaggwe ddala abantu baffe okuviira ddala ennama, okuviira ddala ekyampisi n'amagombola agalinaanyeewo bonna bali wano. Twebaza nnyo olw'enteekateeka ennungi era tuli beetegefu wamu okutambula n'Obwakabaka bwa Buganda buli nsonga yonna banaaba batukoowodde. Ezambyula ezijja zireeta, weetaaga ttenti ejja zireeta, weetaaga obujjanjabi bwonna nga weetaaga. Twesimbye nnyo olwa Buganda yaffe. Ffe ab'omulembe omutebi obwerinda si buti, awo nno tuteekemu obuvunaanyizibwa tweyunge tubeere balamu nswa. Obwakabaka nga bwe muwulidde buyingiddemu nga tuyambibwako Jubilee Insurance era nga twebaza bulungi Mwerinde ne Kabaka Foundation okubiwomamu omutwe, ate naffe abaminisitule enkulaakulana naffe bwe tutya okwasisa tulabe nga abantu ba Ssaabasajja beeyongera obuvunaanyizibwa mu bulamu bwabwe. Nayindi yalagawa ng'ensimbi mpitirivu n'ogamba baneebwe lutuuka kuuze ndikola ntya, tusobola balinsondera. Kakati wano batuwadde amagezi tubeere mu nswa, eno bwe batukebera, eno bwe batujjanjaba. Kati nga ndaba
biri ebyokutuuka mu mbeera nti batusondedde bwe tunoonya obukadde bumeka tutwala eri ebweru ndabanga Ssaabasajja agambye nti bugenda kukoma leero awo nno twenyume ku nsuwa njagala nange okwogerezaako ekigambo ekyo twebaza munnamikago oyo watupaliriza omulangira tuleketa amawulire amalungi omulangira eno eyatubeere balamu masaza yonna tetutuuse kizuuliddwa nti ddala abantu baffe balwadde era ebyobulamu bisaana okwongera okuteekebwako essira olw'ensonga eno tutaddewo tubeere balamu yinsuwa okusobozesa abantu baffe okufuna obujjanjabi obusaanyi twebaza abasawo abamalirivu abatambula naffe nga basomesa bakebera n'okujjanjaba abantu baffe obumalirivu buno bulaga okwewaayo okuyitimusa embeera z'abantu n'okubakuuma nga balamu tuddamu okwebaza bannaddiini bannamikago n'abavujjirizi omuli Diamond Trust Bank, I&M Bank, Uganda Kombucha, Maya Paramedical School, Jubilee Insurance Company n'abalala olw'amaanyi ge mutadde mu kaweefube ono bakoze mu kuyitimusa ebyobulamu abantu baffe tukubiriza abantu baffe okujjumbira tubeere balamu yinsuwa enaasobozesa okufuna obujjanjabi ekiseera kyonna olw'obukulu bw'ensonga eno tutumye omulangira Daudi Chwa okubatuusaako obubaka buno era tubeere balamu yinsuwa n'olusiisira lw'ebyobulamu mu ssaza Kyaggwe ntongozza Katonda abakuumi n'ateekako omukono Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri Kabaka mulabirizi kojjaffe Kagodo abaami ba Kabaka abamyuka Ssekiboobo tujje mu kifaananyi Kabaka Foundation otunulira abantu abasuze wano era nakati abakyaliwo n'abajja ekyo kyekyokulabirako ekitegeeza ekabonera akooleka obwetaavu obw'obujjanjabi bw'abantu ekyamazima ebbendobendo lino tulinamu eddwaliro limu ery'ekawolo ozina wano mukono naye lijjuza ne libooga bw'ogenda eno mu mabendobendo eno mu Buyikwe era ojja kusanga amalwaliro nga ga private agasinga obungi n'aga ga private not for profit n'olwekyo abantu bateekwa okubeera nga basola okusobola okufuna obujjanjabi naye ng'ekisinga obukulu kye tuteekwa okumanya nti abantu balwala endwadde nnyingi nnyo ate nga tebalina bulungi nsimbi olw'obwavu obukudde ejjembe kati obwasirizi nga buno obuba nga buzze nga buyise mu kisa kya Ssaabasajja Kabaka abantu babwaniriza nnyo naye n'abo abalinawo ssente ez'okwejjanjaba ojja kusanga abantu bangi nnyo nga tebagendanga mu mikono gy'abasawo abasobola okubajjanjaba mu bwesimbu ng'era ojja kusanga wano ojja okusanga omusawo ayagala okujjanjaba omuntu agende ng'asiimye Ssaabasajja Kabaka n'okyo babawo obudde era si budde bwokka babawa n'obukugu obwetaagisa n'amagezi agaba geetaagisa kale nno ekikwatagana n'obujjanjabi naddala wano mu bbendobendo lino ery'ekyaggwe bwetaagibwa nnyo naffe eyo tukola medical camps n'olaba abantu 10,000 abalina ebizimba ebyandibadde byawonedda balina haniya naddala abavubi ababeerangawo gano mannyo muntu n'abeera nga tasobola kuafodinga 5,000 kumujja mu linnyo oba kulijjanjaba kale wano bafunirawo ekikubagizo Ssaabasajja Kabaka kyaleese era tukyebaza nnyo Kabaka wa Buganda olw'omulimu gw'olukoze olw'olusiisira lw'obulamu tukozeemu n'Abannakyaggwe kubanga abatwaga tubeere balamu era nga tusobola okutuukiriza obulungi emirimu egy'Obwakabaka wamu ne Uganda yaffe n'ensi yonna awamu era ssebo
omulimu gwe batukozeemu gw'amaanyi nnyo kubanga nazze nga ndowooza ndabika nze nyinza okuba nina ebisumbuwa nzekka naye ngenza okwesanga abantu bangi era nsooka okwebaza mukulu Ssekiboobo ne banne bakola nabo emirimu okukkiriza beene n'atuleetera olusiisira lw'obulamu buno kubanga tuyambibwako okubeera abasaale ennyo mu nsonga eno nti buli era okutuuka ku 2003 ng'akawuka ka mukenenya tukafumafuma bufumi wano mu bwakabaka bwa Buganda awamu ne Uganda okutwalira wamu.